Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja atongoza project egenda okuyamba abakyala okwekulaakulanya. Eno ng'egenda kuwemmenta obumbi bwa $217 okuva mu banka y'ensi yonna. Nabbanja asinzidde Kololo n'ategeeza nti abakyala ab'obuvunaanyizibwa bagenda kuba nga baganyulwa mu nsimbi zino era nga buli omu agenda kuba nga aweebwa ensimbi ng'omuntu, ssaako n'abo abanajja ng'ekibinja oba ng'ekibiina nabo bajja sobola okuzifuna. And transition to the next level of the business cycle. I'm also glad that the group project is designed to respond to many challenges faced by women entrepreneurs, such as lack of capital and limited capacity to expand their businesses. As you're already aware, many women entrepreneurs find it difficult to access information on government programs. It is important, therefore, that you reach out to these women and guide them on how to benefit from the group project and other government programs like the Parish Development Model, emyooga. Betty Amongi nga ye minisita avunaanyizibwa ku kikola ky'abantu ategeezezza nti ssente zino zigenda kuba nga ziyitira mu minisitule ye era nga buli muntu naddala omukyala wa ddembe okusaba ensimbi zino okwongera mu bizinensi ye asobola okwekulaakulanya. Phase, we are lending up to $50,000. So $50,000 is like 200 million. So you can borrow between 3 million to 200 million. And under the grant, you can get a grant of up to 150 million. Yes. No, there are many components of the project, but the key one is that number one, we shall be supporting women in ensuring that they are organized and mobilized and trained in business skills that they want. They will choose the skills in which they want to be trained. Ono ategeezezza nti kino baakikoze okusobozesa abakyala okuba nga bajja mu mbeera embi naddala mwe bali. Women have different problems. The gender component that constrains women from doing business includes having children, and you have nowhere where you can have your business and a supporting environment to do business where people have young children. So we shall have circumstances where we shall construct common user facilities for women. Ruth Beans Kamusoke Kasola ategeezezza nti bagenda kuba nga bawa abakyala obukadde obuli wakati w'obusatu paka ku bukadde 2 sibasobozese okwekulaakulanya mu ebyo bye bakola. Nga tubadde n'abakyala bangi bambi nga batandisewo business bwabwe buti naye nga balina ebibasoomooza. Weewaawo gavumenti ebadde erina enkola ya PDM naye waliwo wootuuka nga mu PDM oli munene nga kwegamba otandise naye nga tokyajaayo. Ate abamu n'emyooga ng'olumu era ogenda okula nga tokyajaayo oba nga wendeeteza services endala wadde oli myooga. Kati eno programu yokka nga y'abakyala bokka. Omukyala yenna kyakola oba alina business naye nga yandeetaaze okusoma okubangukula mu bya business engeri gye bagiddukanyaamu nga yandeetaaze okuyiga obukugu mu nkola kye bayita technical nti bwembeera nga nima nanansi njagala njige nanansi bagirima matendo gijjamu omubisi kye bayita vocational ate bwemala bw'obanga n'ekintu kyoyagala okukola kirinamu obukugu n'ofunayo ssente ez'obwereereza grant paka ku $1 million. Ono ategeezezza nti buli mukyala alina ka bizinensi akatonotono agenda kuba nga tasabibwa kintu kyonna wabula okumutendeka ssaako n'okulaba nga yeenyigira mu nteekateeka za gavumenti eziyinza okumujja mu bwavu. Ngenda kulinyisa abakyala ennyonyi nga bagenda okutunda ebintu byabwe ebweru era abakyala betugenda okuwa ssente ye mukyala agenda nga waakudda si kulemerayo ezo ssente weeziri. Tugenda kuba tuyamba individuals ne groups naye kisinzira nkola ki. Bwe gibeera misomo giri vocational obukugu bw'oyagala okukola eri abakyala joga ntwagala kuyiga kukola pavers bajja basobola okujja nga group naye bw'oba ogamba nti njagala kwewola ojja ggwe ng'omukyala. Waliwo n'ababaka ba paalamenti abasiimye enteekateeka eno. Olwaleero luno kintu kirungi nnyo njagala okubiriza gavumenti okulaba nti n'emiso ya agenda okulaba nti ssente baziteeka mu bakyala
basobole okuproducinga, basobole okwadinga value n'okulaba nti zikulaakulanya ebitunda ebweru w'eggwanga yattu Uganda. Kino kiba tuyamba kubanga ensi Malaysia, Taiwan, South Korea zikoze ekintu ekimu ne ziba nga zikulaakulanye okusingako ffe Uganda, ensi yattu Uganda. So bwe tukola kino kiba tuyamba okulaba nti list bizinesi zikulaakulana era abakyala kyemanyi nti bajja kukola bulungi, tulabe nti export zeyongerako okulaba nti abantu bafuna ssente n'emirimu zeyongereko eggwanga yattu Uganda kubanga ebulayo emirimu minene nnyo. Okulaba nti abantu batwala bweru bwa Uganda bagenda Saudi Arabia, so bano baba nga basobola okutondayo emirimu zijja okuyamba abantu baffe. The technical team to come here. Honorable Sarah will come back and take us through the question and answer.